Bannansi okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abakolera ku nsalo ey'emponde Rubiriha eyawula eggwanga lyaffe ku lyaffe erya wano Uganda basanyufu eri gavumenti ya kuno olw'okubasindikira eggye erya UPDF mu bitundu byabwe okusobola okufuuza abayeekera b'akabinja ka Allied Democratic Forces abeefudde ekizibu mu ggwanga lyabwe wamu n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Omu ku bano nga ye Diana Kabanje agamba nti ebiseera ebyayita baali basanga obuzibu okutambula okusobola okutambuza ebyamaguzi byabwe okubituusa birina okutundibwa olw'abayeekera ba ADF ababalumbanga ku makubo olutatadde. Ono asabye gavumenti ya kuno okwongera ebyokwerinda naddala mu bitundu ebya Ituri abayeekera bano gye bakyeriisiza enkuuli. Mani wote wamefurahia UPDF kukua Kongo kwa sababu kuna kazi kubwa ambao wanafanya, na leo hii barabara ya kutoka Kasindi mpaka Beni watu wanatembea bila tatizo, lakini tutaomba tena waongeze nguvu kwa sababu ngambo ya Ituri mpaka sasa tunasikia watu wanaendelea kukufa, na tungeomba president wa Uganda na government mzima waone namna gani wanaongeza jeshi ya UPDF waendelee tena ngambo ya Ituri, kwa sababu hapa kwetu mu territoire ya Beni hizi siku watu wanaenda wanapumua. Onagamba nti singa emirembe giddamu ne gibukala mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo eby'ensuubulagana wakati w'amawanga gombi byakutumbuka olwo amawanga gakulaakulane mu byenfuna. Hapa kwetu Kongo tunakuwa wa neighbor na Uganda. Ni kusema kama mambo inakuwa vibaya hapa Kongo na Uganda watakuwa na salama, lazima wafanye nguvu, walete nguvu wakati salama itaingia hapa kwetu Kongo, kwa sababu ni boda. Mimi nawaza na watu ambao wanaishi hapa Uganda watakuwa na salama. Babasuubuza okuva mu ggwanga lino erya Uganda betwogeddeko nabo bagamba nti mu kiseera kino ensalewo eri kalekaleko era nga n'emirimu gyabwe gyaddamu okutambula kinnawadda. Katale sawa zino kali bulungi, sekiru teri gulugulu, olwokubiri bakagala lwakubeera ebintu tibadde bulungi olwokubiri, naye sawa zino bamaze kukagula bulungi, tuli mu katale tutunda ebintu bitambula, sekiru teri bulungi. Bwetwogeddeko n'amyuka RDC w'e Kasese nga yavunaanyizibwa ku Bukonzo County Lieutenant Mate Magwara ategeezezza nti abakulu mu byokwerinda wakati w'amawanga gombi bakola ekisoboka okulaba ng'emirembe gibukala mu mawanga gombi. There is a framework of our countries working together. That framework starts from the strategic level down to our operational and tactical levels down here. Oyabadde ayogerako eri eggwanga ekiro ekikeeseza olwaleero, President Museveni yasuubizza nti eggye lya UPDF nga likolera wamu n'eri eggwanga erya Democratic Republic of Congo bakufugaza abayeekera bonna ab'akabinja ka Allied Democratic Forces abeefuddemu mu kutirimbula bannayuganda ne bannansi b'eggwanga erya Congo. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa Kasese agaleero.